Kaakati mujjukira story y'omusomesa gye nabaleetera waneeno eyafuna olubuto mu mwana gw'asomesa omuyizi era taata w'omwana oyo n'asuubiza okubakolera embaga makeke ku ssente ze. Munnange omusomesa oyo olubuto yaluggyeemu. Omusomesa olubuto yaluggyeemu ng'agamba nti omwana ono asusse okwesoma ku ssomero, omwana asusse okwenyumya ku ssomero, buli omu amunyumiza nga bwe yafunyisa omusomesa olubuto, buli omu amunyumiza nga omusomesa bw'agenda okumuzaalira, mbu ye wa amaanyi ye wa kitalo era alivula abasomesa bokka, kwegamba yeewaana bwewaanyi. Omusomesa agamba nti n'abasomesa banne ku ssomero bamulabanga ng'eyalemwa nga feeriya, afuna atya olubuto mu mwana gw'asomesa. Kaakati omwana ze n'abigamba taata we, taata we anyiiza agamba omusomesa ate alina kati okusibwa. Omusomesa bw'aba tasibiddwa alina okumubuulira lwaki yaggyemu olubuto lw'omwana we, oba si agenda kusasula okwonoona omwana we ng'akyasoma. Kaakati wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kaakati eno eringa nga paati 2 eya story eyo. Munnange omusomesa yabadde awo ku ssomero nga takyefuna. Omusomesa ng'agenda aggyamu olubuto. Omusomesa bw'aggyamu olubuto lw'omuyizi ng'ajja amugamba nti nze olubuto naluggyeemu. Olubuto naluggyeemu, sigenda kubeerawo nga ndi ku bungenge mbula okuba nafuna olubuto mu mwana gw'ensomesa, nedda. Kakati omwana we bamugudde mu matu nti omusomesa aggyemu olubuto lwe, omwana yadduse misinde mpaka wa taata we. N'agenda n'amugamba nti taata, okimanyi nti omusomesa olubuto lwange yaluggyemu, takyali lubuto, tagenda kunzaalira. Taata n'agamba ekiki? Ate yaggyemu lwaki nga twayogera ntugamba nti k'omaliriza okusoma mwewase nga ngenda bakolera n'omukolo ogw'embaga. Omwana n'amugamba nti omusomesa yaluggyemu. Ebigambo by'angamba sibitegeera, wandibadde ogendayokko noyogerakokko naye n'akubuulira lwaki yaggyemu olubuto. Kaakati taata ng'akwata ekkubo agenda ayogere n'omusomesa oyo amubuuze lwaki yaggyemu olubuto lw'omwana we, lwaki yaggyemu olubuto lw'omuyizi. Taata ng'agenda atuuza omusomesa nga boogera, ng'amugamba mbuulira lwaki waggyemu olubuto. Omusomesa ng'amutuuza ng'amugamba nti olaba ssebo, omwana ono yandeetedde okukyawa olubuto luno n'okulukoowa. Omwana yeewaana ku ssomero, buli omu amunyumiza nga bwe yanfunisa olubuto, buli omu amwewaanirako nga gye bwe yafunisa omusomesa olubuto. Abasomesa ne bwe bamugambako ekigambo kiri yagamba nti nze nafunisa omusomesa olubuto, temulina kye muŋŋamba. Yeewaana bwewaanyi ku buli kimu. Ntuuse ekiseera n'emmanga ne ku ssomero sikyalina mirembe. Ntuuka ne nzija mu kiraasi abaana bonna bonna nga bandaba bannengezza olw'okuba nti ndi lubuto lwa mwana. Mu butuufu nagenza okulaba nga n'okusomesa kuyinza okugaana, ne ŋŋamba kanziggyemu olubuto luno ng'ebigenda okuddirira mu maaso tebijja kuba birungi. Omwana yeewaana, anyumiza buli omu, n'abasomesa bannange bennyininyini ne batuuka okuŋŋamba nti bannange omukazi gw'omusomesa omulamba n'ofuna olubuto mu muyizi gw'osomesa abaana okuba future yaabwe entangaavu ate yo gy'oziise. Omusomesa kwe kusalawo n'agamba kaggyemu olubuto luno ekyo kiggwe. Abinyumiza taata w'omwana. Taata w'omwana ng'amugamba nti ebyo by'osinzirako okuggyamu olubuto lw'omwana wange. Ko omusomesa nti ye. Kakati taata ng'agamba omusomesa, kakati nno naawe ogenda kusasula. Ekisookera ddala, wayonoona obudde bw'omwana wange, wakabasanya omwana wange ng'akyasoma. Omwana wange mwononeddeddeko ssente nnyingi, naye olw'okuba nti gwe wamutunuza mu nsonga z'omukwano, omwana wange ebintu ebimu yatandika okubivaako, so n'olwekyo ogenda kuliyirira obudde bw'omaze ng'okozesa omwana wange. Nali nabaleka nga nasanyuka kubanga omwana wange nakimanya nti afunyisizza omusomesa w'olubuto kubanga omwana wange yali takwana. Omwana ono yali si muntu yeefasaafasa ennyo abawala. Kati taata bwe yawulira nti omwana alina omusomesa gw'alivudde gwafunyisizza olubuto, taata n'asanyuka n'agamba nga nazaala omwana ow'amaanyi, omwana asitukira mu basomesa. Kale ate guyo olubuto oluggyemu, kwegamba pulaani zange zonna ozoonoonye, mbadde ndi wano neesunga omuzzukulu, omusomesa gwe ogenda kusasula. Kati ye taata agamba omusomesa ono alina okusasula. Ekisooka
omwana we yamutunuza mu nsonga z'omukwano ng'omwana muto, ng'omwana akyasoma. Amwonoonedde obudde omwana ng'akyasoma. Amukyusizza obwongo abutomentinze ate ng'omwana akyasoma. Kati mu buli ngeri yonna omusomesa ono alina okusasulira ekyo ky'akoze eky'okuggyamu olubuto n'ayonoona obudde bw'omuyizi ono. Bye bigambo bya taata byakola ki? Ebigambo bya taata byayogera. Omusomesa ye agamba nti tojja kutandika kunsibako byekyokuba nti musema mwana wo muto. Omwana wo muto ku ki? Omwana wo naye mukaba. Omusomesa agamba omwana mukaba. Omwana yategeera atya ebintu by'ensonga ez'ekikulu? Yabitegeera atya omwana omuto? N'enkola gye yali abikolamu yali ya kika kya waggulu nnyo, nga kiraga nti omwana yali yayonooneka dda. So kali omusomesa agamba tayagala taata agambe nti yayonoona omwana we yayonooneka dda, teyayonoonekera ku musomesa. Yayonooneka dda, teyayonoonekera ku musomesa. Naye nga bwe muba mujjukira bulungi nnyo sitoori eno we nagikolera paati eyasooka, omusomesa yali musanyufu nnyo okufuna olubuto luno. Era omusomesa ono yali yeeyagala n'omuyizi nga bali mu mukwano ogwa ddala. Abataalaba paati eyasooka musobola okugera ne musooka ne mugiraba, bwe mumaliriza ne mujja ne mulaba eno ne mumanya ensonga zino engeri gye zifolowinga n'engeri gye zitambula. Wabula kambajjukanyemu katono. Omusomesa ono, omuyizi ono amusomesa mu kibiina ekikye kyennyini. Wabula omusomesa ndowooza yatandikiriza ensonga z'okusedyusinga omuyizi ono. Omusomesa ono mu kusedyusinga omuyizi ono, omuyizi naye najja n'akola ki? Naye najja n'abaka, n'agwa mu ki? N'agwa mu jjali, mu jjiribwa. Omuyizi bw'agwa mu jjiribwa nga batandika okola ki? Nga batandika okweyagala. Kakati ku ssomero kwennyini kuliko bu boys quarter bw'abasomesa. Essomero lirina engeri gye lizimbamu obuyumba obwo naye buba nga busulwamu abasomesa. Kati omusomesa ono bw'amaliriza okusomesa ayita omuyizi ono n'akola ki? N'agenda eri omusomesa gy'abeera, gy'asula mu kayumba k'omusomesa. Era ebiseera ebisinga omwana ono yaddangayo ewaka leeti olw'okuba nti abeera ali n'omusomesa ono. Ate omusomesa ono mu kusooka teyakibeerangamukko na buzibu kubanga ne basomesa banne baakimanya nti omusomesa ono ayagala omuyizi, wabula nga ye tayagala kumanya, naye yeeyagalira kimu muyizi we. Abaana ku ssomero nabo ne bamanya nti tica waabwe ayagalawo omuyizi gundi, naye byonna tebyamuyugula ttama. Wabula ajja afuna olubuto. Bw'afuna olubuto taata w'omwana amugamba nti abo ba ofunye olubuto, nze ngenda kubalabirira, ngenda kubakolera omukolo ogw'embaga, omwana wange akuwase mu bitiibwa. Teweeraliikirira, ne bwe bannyumba nja kugibawa mutandike okubeera wali nga muli bulungi. Kati ye omusomesa ndowooza ekimuletedde okuba nti aggwamu amaanyi kwe kuba nti omwana ono asusse okwewaana. Omwana asusse okumwewaanirako. Yeewaana mu bantu, yeewaana mu basomesa, yeewaana mu bayizi. Omusomesa takyalina mirembe. Ne bw'aba atambula butambuzi bw'ati, abaana bamugeya, oyo nali lubuto lwa gundi, oyo nali lubuto lwa gundi. Kali akaana ka siniya weeti, mwana ali mu siniya just siniya oba ffo. Omusomesa gwe yafunyisa. Naye kambabuulire kino ekintu bannange. Mulina okukimanya nti amazima go gali nti omuntu bw'aba akoze ekintu bw'ati ate n'akwogerera, ebintu bino bimalamu amaanyi. Ago go ge mazima. Amaanyi gakugwabo nga ggwe omuntu. Teri muntu asobola kera ku makya. Kati kambabuulire, mulimu omuntu asobola okukola ekintu n'atandika okwewaanirako. Mu butuufu n'owulira ng'emirembe gikuweddeko, omanye nga yeesoma, omanye nga yeeraga. Kati kankuwa ekizampo. Olaba abayimbi, bano abayimbi baffe abakyala ab'e Uganda. Omuyimbi oba omuntu alinamuko ku linnya, bw'abeerako mu relationship n'omuntu atalina linnya, ne omuntu oyo naabanga yeewaana mu bantu, kino era nze oyo, era nze mukola biki, oba okitegeera, nze mupepeya, nze mukola biki. Omuyimbi oyo atandika okubeera insecure, era n'atandika okuba nga takyawulira bulungi vibe.
era asobola okukera ku makya n'asazaamu relationship eyo bw'obanga ogenda weewaanawaana kati noono omusomesa kyekimu nti mu kusooka enkolagana eba y'amaanyi era ebeerawo wabula omuntu bw'ajja agenda nga yeewaanawaana omusomesa nze pointi ye ngitegeera wabula mmwe abalaba njagala mutubuulire kuba biri ani mukyamu omusomesa abadde mukyamu okuggyamu olubuto luno oba abadde mutuufu era taata mukyamu okugamba nti omusomesa ono asasule yonono obudde bw'omwana we n'okumukabasanya taata mukyamu oba taata mutuufu bw'otunuulira ensonga zino ogenda okulaba nga bonna batuufu mu nsonga zaabwe tewali kintu kisinga kuba kibi nga kuganza muntu muto mu bwongo naddala mmwe abaana naddala mmwe abakazi omuntu yenna omuto mu bwongo kiba kibi nnyo okumudeetinga era omuntu omuto mu bwongo omulabirawo ebigambo byayogera n'ebigambo ebimuvaamu biba tebikufevalinga gaggwa omukazi mu society kyekimu neera n'abasajja kizibu kibi nnyo okwagala omuwala ng'omuwala oyo muto mu bwongo kaba kagenda kukulabisa buli wamu kabe nga buli kimu oba okitegeera kalabisalabisa ye omusomesa abadde afenga insecure ate ng'ekintu ekyo kitegeerekeka mulimu omuntu sseba atandika okwewaanirako omusomesa abeera ku ssomero omwekyo kitegeeza okuba ng'otambula mu bayizi ab'enjawulo naye nga buli omu akwogera kakwogerera ayogera nga bw'oli olubuto nga bwe wafuna mu muyizi olubuto ne kitakoma ku bayizi bokka ne kituuka ne mu basomesa n'abasomesa nabo ne batandika okuba nga boogera nga bagamba nti oyo mufu nnyo naawe ate jjukira mulimu abasomesa ababa baayagala okumukwana kati ate bwe balaba ng'afunye olubuto mu muyizi ne bagamba baaba kasiru kaffalaako ne kafuna olubuto mu muyizi oba okitegeera ekintu ekyo so kati n'olwekyo bw'otunuulira ensonga y'omusomesa omusomesa alaga talina buzibu kyokka ate ne taata ayagala okumusasuza omusomesa aliwe ne taata naye talina nnyo buzibu buli awo mpozi nga mugamba nti taata abireka akite ye taata ekimukoza bino byonna ye mwana omuzzukulu gw'abadde yeesunga okusitula ow'omwana we ekyo kitegeeza okuba n'omwana we naye nga tomulabangako na mukazi yenna nga tomulabangako na girlfriend yenna omwana wo ng'ali awalinga nga ssekibotte kati ate omwana wo bw'owulira nti yalivudde omusomesa n'amufunyisa olubuto agenda muzaalira omwana muganda wange toyinza butasanyuka era osobola okukola buli kimu kyonna kati nno ye taata so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo wabula ensonga eno njagala oteese bulungi omusomesa mutuufu okera ku makya n'ajjamu olubuto lw'omwana ono oba kyabe tekyetaagisa ensonga zaawa nti omwana yeesoma nnyo asusse omwesomerako ate nga ye tabyagala ekyo lwaki yagambe nti kyaputa y'omwana eggaddwa kaakati buli omu bibye oba taata mutuufu ogamba nti omusomesa ono asaanye okusasulwa obudde bwamaze ng'amalira omwana we abadde asoma pe ndowooza mu comment section yawo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga mwebale commentinga mwebale kusharinga mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu omukama katonda abankuumire mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba peace and love